Omwoleso gwatuumiddwa Pearl of Africa Tourism Expo guguddwawo olwaleero ku Sheraton Hotel wano mu kibuga Kampala. Omwoleso guno gutambulidde ku mulamu ogugamba nti zuula ekkula ensi Katonda gye yaweesa ebiri. Minisita w'obulambuzi wamu n'ebifo eby'enkizo Professor Ephraim Kamuntu agamba nti omwoleso guno gugendereddwamu okutumbula ebyobulambuzi bya Uganda. Tulina companies eziri mu tourism kuva ku hoteli kuteeka ku nnyonyi kuteeka emmotoka ezibatwala kuteeka souvenirs kuteeka tourist operators byonna byonna biri wano showcase okulaga ensi yonna ebintu Uganda ebyeyinza kuweereza tourists. Omwoleso guno gugenda okumalira ddala ennaku 3 gwetabiddwamu abantu abasoba mu 200 okuva wano mu Uganda wamu ne Bunaayira ng'era boolesezza ebintu eby'enjawulo. Abantu bangi n'ebitongole by'eggwanga ebikola ku by'obulambuzi omuli ne Uganda Wildlife Education Center baleese ebisolo abantu basobole okwerolera ku Uganda byerina. Omwoleso guno gutegekebwa buli mwaka ng'era ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi Uganda Tourism Board kye kigumyemu omutwe nga gugenda kukomekkerezebwa ku Sande. Stella Nandawula ne Amon Kitamirike, BBS Telefine.